oli ku Bokati TV. Leero enkya Naluli. Bokati TV. Okay, nkwaniriza nya tempo ku Bokati TV nze Sula Senyonga. Ubale kubira mpozi ngate otugoberera, ubale kubira mpozi ngate otuwachinga, otuviewinga, otusharinga, Sale Alihusina Ogambotia, Zimbe Pito Ogambotia, Esther Nachimero Ogambotia, Sarashi Ogambotia, Angela Johnson Ogambotia, atempozi nembuza kuba nafe abatugoberera abalaki kazi Cecilia Ogambotia nzeno zena zanyanga ngaloziyo kati kisegeeza Cecilia yalinga yalinga mukyala wange erinye linzijukiza gendo soma katabaka ko Luganda Lozio ba Cecilia naye in actual sense Cecilia yali yawasa Lozio wakati Cecilia ogenda kumpasa nange simanyi. Anyway, ate onako lwalero nkomyewo ne story zikwatagana mpozi ne ku campaigns. Jukira Honorable Kyagulanyi abadde ajja akola campaigns nga bavayo nyo ne bamuvumirira police mukuba amasasi, police emulemesa okukuba enkuŋŋaana egamba nti abeera n'abantu bangi. Ne balaje na konti ne ba NRM abasinga babeera n'abantu bangi. Abantu babeera n'abantu bangi nnyo. Bebe kulu nalayiwako nga agaba t-shirts ninga takwatibwako. Obo ntegeera nga takwatibwako. Wiye nyini navate na postinga nagamba mulaba abantu Kyagulanyi bayina abantu bangi nenze ngabuga bi t-shirts ne bagamba elelelele kakati munnayi ekintu bwe kyatabuse bwe kityo. Omukyala Justin Lumumba nagamba tekikyayina makulu kutambula n'abayimbi be Kampala tubatwale Iganga tubatwale Gulu tubatwale wa ngate sente zitubasasula nyingi katukozesa abayimbi bomu kitundu buli kitundu kina abayimbi abakyo ekyo nno nenkirabamu eggumba kati Bebe Cool ne bamujjako tenda era tenda yakomyewa Gulu tenda bagikwasaani DJ Michael kati DJ Michael naye kye yakoze ng'akola listi y'abayimbi ng'ajjako Bebe Cool. Oba nfuna ng'ajjako Bebe Cool ng'agenda afuna abayimbi b'ejjinja mubalabe ebifaananyi by'embateera y'ebyo ng'afuna abayimbi by'ab'ejjinja kati wano ng'alinawo Basebale Lady Maria Mutindatine Balamu ye Mutegesi alina yabawe ebyuma buli kimu olwo balaba ndowooza ate bo bagenda mu kirifa aba NUP kye batakola kubanga NUP ejja ono nayogera bwogezi n'agenda ne kati bo bagendedde ddala ku kiri ekikadde ekibaddengawo nga tewanabawo kirwadde kya ssenyiga mukambwe ng'abaana batuukawo ne bakuba sho bulungi nnyo abayimbi ne bayimba olwo ku mukulembeze najja n'ayogera kati ku luno bo kibagendeddemu ddala bagenza olaba nga competition eri stiff ne bagamba omubanda ono ajja tutwalako abantu naye abantu balaba ne bagamba bano bali kuki olw'okubeera nga omuntu wali azzaalabe ninga bemukola tabitegeera. Abayimbi bano boolaba mu Eastern Uganda mulimu abasoga kuliko Kafande Kadabada simanye embuzi n'abalala bebaze sibanenya abaana baavu baleke bakole kasente Bebe Cool zonna abadde bazitwala muyimbire awo at least naye DJ Michael naye nkusaba tobba sente z'abaana abo basasule kubanga bayiyewo omubiri mukimanyi bulungi nyo tewakyaliwo muyimbi agala kuyimbira NRM kubanga buli wojjayo bwoti omutwe bakuba bukubi. DJ Michael kiyakoze bano batimu Bebe Cool bona Big Ivan yagobye anga ayagala naye alayewe kiruma okujja ku listi. Jukira lale wezaali zitandika Bebe Cool yajja DJ Michael ne full figure ku listi kati full figure abadde eringa ali mu lubuto naye nga asamba kintu kidde mikono gyabwe era DJ Michael akugamba ekintu kyazedda mikono eno project ya full figure nzenji supervisinga nenga project ya full figure kazo yonno naye singa yali yasoma yani badde mulwanyi wantalonga mpambanyi olaba akube ekintu n'akigusa n'akijja ku Bebe Cool kati katulabe sente basasulwa meka kubajjukira bali babadde basasulwa millions 2 n'ekitundu buli lunaku ezo sente nyingi buli omu millions 2 n'ekitundu buli lunaku ezo na sente zammwe babi ba musolo yaddaki eyo Uganda kati ndowooza
poliisi neefunamu ku bwongo n'amagezi n'erema okukwata Kyagulanyi kuba kati ne bano basazeewo bakube endongo openly. Naye nga kinajjukirwa waliwo olwaleemu era sitiri babadde mu jjinja omwo nga bayisa ebikujjuko si jjinja wabula mu Eastern kabadde ntuza kamuli bayisa ebikujjuko balira President Museveni. Poliisi yazze ne basanga ne batunuulira butunuulizi ne bagamba naye temutambulira mu kkubo mutambulire ebbali. Naye Kyagulanyi olubasanga we bati pa abeera tiya gaasi abeera tiya gaasi. Akavidiyo ako mukalaba akatambula mu background yako Kasebbaale ayimbirayo mwami Kaguta Museveni. Jukira yali ayimbirako Besigye emyaka egiwedde gyonna nga ayimbira Besigye ne Lukwago. Kati yasaze eddiiro yasala eddiiro kati yasalawo okuyimbira omwami Kaguta Museveni. Oba nfuna bulungi nnyo kati gwayimbira naye si kibi okumuyimbira naye gwe wooyimbidde tewali bantu osobola oyimbira awatali bantu kitegeeza abantu nammwe mubeetaaga. Kati tewaba waddamu okunenya Kyagulanyi bw'akuŋŋaanya abantu agenda kola ki kusiiga abantu obulwadde. Mwe mukuŋŋaanya mubeera mubakebedde be mukuŋŋaanya ne bajja kulaleza mwe mubeera mubakebedde kyekibuuzo. Tukkirize akalulu akali scientific tekasoboka wano e Uganda. Mwami Museveni asobola okugenda neyo ideology y'okubeera nga meetinga abakulembeze b'omu bitundu naye of course mukimanyi lwaki tasobola kujja kwetaba mu direct mu kalulu kano mu campaign zino kubanga emyaka gye mikulu. Senyiga omukambi wa mukwatako bwati bwe aba agenda mukuba kini yawulize amuzze ku ttaka. So kati okwewala ebyo byonna ayina kuteekawo social distance. Oba nfuna anokulekawo akabanga talina kwetaba direct n'abantu. Oba nfuna bulungi nnyo. So kati ye ensonga eriwo wano e Uganda. Abayimbi be ekibiina kya NRM kyasazeewo kati kikube campaigns lwatu kyo kyaddeko n'abayimbi kati nga bayimba luli babadde tebayimba nga bakola bukozi drive mu kibuga ne bagaba t-shirts regimu ya Bebe Cool. Kati ya DJ Michael yo yasuna ndongo ya DJ Michael ne full figure regimu yo yakusuna ndongo basazeewo basune ndongo kama mbaya ni mbaya ekijja kijje tebajja kufera mugamba nga omuyaya abatwalako abantu wakiri kabasune endongo abantu bajje wakiri balabe endongo yokka. Abantu bajje balabe endongo yokka wakiri. Bannange ebyobufuzi bino naye simanyi lwaki oba mbadde nkyali muto oba mbadde sinazibuka maaso. Simanyi lwaki ebyobufuzi mbitegedde nnyo ate ku mulembe gwa Kyagulanyi. Nentegeera obubi n'obulungi obubirimu. Nentegeera abantu ababi abali mu byobufuzi. Nentegeera ebikolwa ebibi ebiri mu byobufuzi. Nga mbutuufu obeera w'emmeme ntono osobola okugaana mwana wo okubeera mpozi nga atasoma ebyobufuzi. Ebyobufuzi si birungi. Ebyobufuzi bibaddemu nnyo anti abantu babasiba akawero ku maaso. Kati Kyagulanyi agenda ajja kamu gwendi zibuka amaaso bakuziba dabbula myaka 35. So kati bye byensobola okubakuŋŋanyiza olunaku olwaleero. NRM yasazeewo kube campaigns butereevu nnyo. Mwalabe Kasolo gyali nga mayinja amuyimbira n'apromisinga n'okukuba abantu amasasi singa banaabeera bamutambadde singa banaabeera bamweŋŋanze. Yagambye agenda bakuba amasasi. Oyo nno Minisita Mulamba yawa microfinance abalaba naye ministry ziri mu Uganda. Kale ate Minisita wa microfinance already Ministry of Finance imala yokka. Obulya nsimbi. Anyway, sijja kwera mpozi nga ate nsukka waneeno njabba saba mubeere bulungi mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV.